Bulijjo bagamba amaziga g'omusajja gava wala kyokka kino kibadde kizibu ddala ne Shabani Ntanda oluvannyuma lw'ebbumbiro lye ery'amataffaali pavers n'ebintu ebirala okwonoonebwa abantu abazze n'ekimotoka kiwettiye. Kigambibwa nti waliwo omusajja John David Kabasa amaze ebbanga nga basika omuguwa ku bwannannyini bw'ettaka Ntanda kwakolera emirimu gye ku kyalo Kisansi e Kawolo mu munisipaali y'e Lugazi. Kati akawungezi k'eggulo babadde bali awo ng'ebimotoka biwettiye bituuka nga bikuumibwa abajansi ababadde mu yunifoomu ya UPDF ne batandika okwonoona ebintu. Yakibaddemu n'atya okukola ki ekivuga n'agamba nze sigenda kumenya bintu by'abantu n'akubira omukyalo oli n'amugamba nemereddwa nze sigenda kukola ki kubimenya n'addayo n'abagamba amafuta mu mmotoka tegakola ki tegaliimu ye n'adduuka nga bagenze kima amafuta then bwe baleesa amafuta ne bamukimayo n'adda ne bamuyingiza mu lwampaka n'agivuga. Nga tebasalibwako musale batandise okumenya ebintu kimu ku kimu omwabadde amataffaali pavers n'ebintu ebirala. Emmaali yange bayonoonye essuka obukadde olukaaga gye baasaanyizza awo pavers blocks ogatteko mashini yonna baagyonoonye. Ntanda agamba yaddukidde ku poliisi kyokka eno kyagitwalidde essaawa 24 okutuuka. Kubanga bw'atuukayo abaawo omusimbi mungi kati jjo nageza okulipootinga nalipootinze ku ssaawa 10 n'ekitundu naye poliisi yatuuse wano ku ssaawa 12 n'ekitundu nga abasajja bamaze okumenya. Tukitegedde nti guno si gwe mulundi ogusoose ng'ebintu byono byonoonebwa mu mbeera eyo newankubadde akalambira nti alina obwannannyini ku ttaka obutuufu. Abantu wano ndagulawo chairman LC2 Mr. Mujavi David Sendawo. Ekifo kino naye kyeyagula ku Muwanguzi Daniel. Ekifo kino nze kikoleramu ebbanga ddene okuwenda kigula era dokita ye neiba wange bwe yagula ewuwo n'asimba kalitunsi nga kalitunsi we mulaba ekifo kwe kiyita naye yayagala kukozesa maanyi olwokubanga ali mu state house. Ekifo kano kemulaba kano akakayanirwa kange nze nakaguza Shabani nga buddemu ebbanga ddene okuleda 2014 okuva omusajja bamuyitanga Muwanguzi yakanguza akantu kano nengatta jjajja wange Daudi Mpaji yali wano nga yakolerawo. Kyokka batuuze mbalaze obutali bumativu n'engeri ab'obuyinza gye bakutte mu ensonga eno. Naye kati laba bundi n'abazoononye mukama wange naye kati saa tuli mu mbeera mbi kati saa zino tuli mu kuwankawanka totegera bagye tulaga abakuuma ddembe baleme kuyingira kuba kati folo mukama waffe yatuleeta kukola wano ate banaffe tulina obusobozi kubanga abo batono. Bagyemu zi genereta bagyemu zi mashini ezitwala ezikola buloka zino mulale butuufu naye twagala omuntu bulamu amazima gabeera amaki amazima. Tuli bubi kukyatuuseewo bwe tubadde tukunira ekyokulya kyaffe tuli bubi nnyo n'abalala bwe bali wano bangi naye nga gye basaanyaawo ekintu nga kino baba batukoze nabadde manyi n'abaggulu kati olwaliro tubifumbye ebikonkomalidde awo tebyabula abaana bano abakozi batuyamba kinene. Ensonga eriemu tusamama nakubanja oba gy'oliba yanguwa erugazi otase embeera eno ensonga yayingiddemu n'amagye UPDF yasituse ne badde mabega w'ekitrakita ne bajja ne basenda wano wonna. Ssentebe w'ekyalo Abubeka Makwasi avumiridde omuze gw'okutwalira amateeka mu ngalo ng'okumenya ebizimbe by'abantu nga tewali kiragiro kya kkooti kyonna. Era tuvumirira ebikolwa nga bino ebikolebwa wabula tukimanyi nti nno kkooti z'amateeka we ziri. Omuntu aba si mumativu agende mu kkooti afune obwenkanya so si kujja kuba nti no yona bwonoonyi nokula hit and run nodduka. Oluvannyuma lw'okutuuka mu kifo kino n'alaba embeera bweri Isaac Sebandeke amyuka RDC w'Ebuyikwe akakasizza ng'ensonga bw'egenda okulondoolwa okumanya ekituufu. N'abo abakoze ebikolobero bino abakoze omusango gwa Nnagomola guno tugenda kugugoberanga ofiisi ya RDC paka ku logical conclusion. Njagala kubazzaamu maanyi abantu baawano. Y'omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lya Sezibwa Helen Butoto akakasizza obulumbaganyi buno era n'ategeeza nga bwe bamaze n'okukwata n'okuggalira abantu 3. Twatukiddewo kuwa mangu ddala tutuuka ku ground netusanga nga kituufu waliwo ebintu ebyononeddwawo era nakusobola zino njogera era tukutte abasibe tubalina mu kadukulu kaffe wano e Lugazi CPS
kaweefube waffe ow'okwogerako ne Dr. Kabasa John David agudde butaka olw'okuba ennamba eyatuweereddwa abadde tagikwata bw'abavubuka bali eyo 30 be basigadde nga tebalina mirimu.